Oluvannyuma lw'okulonda kw'ababaka ba Paalamenti okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno, waliwo ababaka abazze beekubira enduulu mu kkooti ez'enjawulo nga bawakanya ebyava mu kulonda. Mu bano kuliko ne munnakibiina ki NUP Matovu Charles ng'ono abadde avuganya ku kifo ky'obubaka bwa Busiro South era nga y'abadde omubaka akiikirira ekitundu kino, wabula ono yaddukira mu kkooti y'e Kajansi gye buvuddeko ng'awakanya obuwanguzi bwa munnakibiina ki NRM Kenan Opiyo. Matovu yavaayo n'awakanya akakiiko k'ebyokulonda kulangirira munnakibiina kya NRM ng'agamba nti Vulugu eyeetobeka mu kalulu kano takakasa buwanguzi bw'Opiyo. Bw'atyo n'asaba okubala obululu kuddibwemu. Twateeka mu application okumulaga polling station eziwera 25 kumpi nga zigenda mu 5 nga obululu bwawo tebwabalibwa na DR forms tuzirina era twamuwaako copies alaze nti ekyo tekirina makulu. In my finding is that the applicant has not clearly shown the actual numerical questions to be untangled by this court. The application and the affidavit in support are full of false figures which are not contained in his own annexures. Hence, I do find no good cause showed to this court to warrant me to go into a vote recount. Ono era alagidde Matovu okusasula ensimbi ezisaasaanyiziddwa mu musango guno, wabula n'amuwa amagezi nti waddembe okujulira. So this application stands dismissed with costs payable by the applicant to the first and second respondent, inclusive of the security for costs that was earlier deposited. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne munnamateeka wa Matovu Charles n'ategeeza nga bwe batakkaanya na nsala ya mulamuzi era nga bagenda mu maaso n'okujulira. Naye omulamuzi abadde mu kkooti mulabye agambye bye twamulaga byonna police station 67 tezaabalibwa. Tally sheets teri in line with what was supposed to be presented. Tetugenda okukola agambye tetwalaze a good cause. Naye ate mu nsoma yennyini azenga alaga bye twayogera n'alaga wano buli bwali bwe buti bamuwa 00. Matovu Charles mu constituency naye n'azibiriza amaaso n'agamba akabirabye. Naye amateeka gatuwa plan B kyekirungi kyago obudde bwe tulina emikisa ebiri. Ye Kenan Opiyo alaze essanyu olw'ensala eno n'asuubiza okukolera bannabusiro n'asaba ne Matovu okukkiriziganya n'ebivudde mu nsala ya kkooti. Bano bali mutuugula na kutwala mu makooti naye ekituufu kiri nti akawutwa kawangula bulungi abantu balonda bulungi. Ate bano bakimanye nti constituency teri nsago n'enkungulutale wokka. Tumalayo tulina ebizinga, tulina Kasanje, tulina Katabi, abantu balonda bulungi. Akalulu bakayita mu gokulukuta oyo Matovu amazzi gamutwala alina okukimanya okuva ne leero. Tebatumalira budde NRM ku ntikko twagala kukulembera abantu baffe nga tukola ebitwala gavumenti yaffe mu maaso. Nze Jovan Kibirige, Krabkedde TV.